Ekigudde ewa Pastor Bugingo ku chaachi endiga zitabuse zibanja kanisa akatambi kengendo okubeera nga mwanatu nkuzanyira nenga nkusaba likinge nawe atanaba ku subscribinga gena maaso oberenga o subscribinga buterevu. Bwana Bugingo labira ku kakande kye yakoze soko ove mu ntalo za ani ono we Nansana Bugembe soko kole ku bintu bya Pentagon y'abasajja kubanga kijja kuleetera ebizibu bwotawe bantu Pentagon omwaka ogwokubiri ng'ate waliwo bagambye nti mu guno omwaka evvuunike lirina ottemebwa bawe Pentagon gwe gizimbe nga bwe wali ogigambye tukimanye erimanyago mukyalawo n'abaana bo tetufuddeeyo naye kale gizimbe ebeerewo tukakase nti yo wagizimba ekirooto wali okiina oba wali oyogera just bwogezi Pentagon n'ekyuka ate waneefuukamu hexagon kakati mpulira yate n'ebirala mbw ate bali mu kusonda satellite kati ate kisinsiali nemwe bannange bwe temukowa kubabba bantu mmwe tetunnamala Pentagon kati ate tusonda satellite nga twanywedde soda akacupa ka $5 abantu twakula batugamba soda alwaza abakola ba soda temunumbagana naye soda si mulungi ekyo fena tukimanyi bw'omunywe nnyo si mulungi alinga mwenge netoyinza ate kutugamba mbw ate gwoleetedde abagoberezi bawone mbutuufu abasajja bano yonna abalokole gye mwava kyemuli mwe mukimanyi ate mwatukola ekizibu eki obulokole ne buba nga busibuka mu nnyumba enkulu ey'eggwanga kati tewaliwe babagambirako but this is a broad daylight robbery mubba bubbi bantu temwina byamagero bye muli mu kukola ekyo twogere mazima tebiriyo kubanga senge byamagero byali gyebiri Bugingo yali tulaze yamukuba amasasi aga bluetooth agagajja ne gakuyitako buyisi nga bali mu filimu ya Matrix tegaliyo ge mazima era toyinza tugamba nti n'okwete lutuuka olwaleero titufunanga ani yamukuba amasasi awo wendabira nti gavumenti esirise omusajja wa Katonda baagala mutta esirise kati bamubanja Pentagon gavumenti esirise bamubanja satellite nayo ajja gimalo gisonda azirye completely Bugingo talina business gyagenda kolera abantu agituukirize ekyo kyo mubenga mukimanyi ge mazima taliyo neegi nemu nze ate tajja kuntisa titomanya alina obubozibozi obwagamba gundi oyo yali anjogerako kakati ali luddawa nze ndijjembe lyakuno bamu abasumba mu abajja bawoza biki yes buterevu yonno ye mukulu Dini Lubowa Sava kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga mwanatu omwewulirirako anno agambye Pastor Bugingo aberenga akoppa kuba pastor nga Samuel Kakande mumanyi bulungi eyakalunkinga chachi bwaguga chachi kwokomya amaaso nagamba nti naye akulenga Pastor Kakande bwe yakoze naye aberenga azimba ekizimbe bwaguga nti kale Pentagon ne bwebeganye kale azimbe hexagon tukitwalirawo tugambe nti kale kyekyo ye mukulu Dini Lubowa Sava abantu bagambye bugambi nti ya kasita bonna ba NRM be bamanyi betwalo babevuma oba berangira oba bakola ki buli kimu bakikole be bamanyi naye nga ye amugambye aberenga avaayo azimbe Pentagon kubanga abantu bagirindiridde abantu bagisondedde ebbanga bagirinda mu January kuba awo twawulira nti omusingi gugenda tandika naye teyatandika ate tetumanyi kikikola ki tetumanyi kikigenda maaso kale kankuwe akatambi akalala katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere maaso amawulire agaliwo kitalo nnyo ekya Mesebontwe abantu abawangalira mu Amerika basonze ensimbi ezikomyawo bode ya Mesebontwe ku butaka era ne bafisawo ne sente ne baziwa ne funeral service eneemukolako ng'atuuse Uganda okumutwala e Kabale saako ne sente zinawerera abaana be taamu ejja bazisonze abantu abawangalira mu Amerika mu mbeera ey'okulaga ekitiibwa kyabwe ng'abantu ababeera mu Amerika twagala okubeebaza naye amawulire agavuddeyo bagambye nti abeegattira mu comedy bacomedian mu Uganda babadde babazadde ekibalo bano babadde babazadde ekibalo nga bagenda wa mukulu eggulu
era nga bamaze okukwata amawulire bagasasanya ku Bukedde TV nti sente zikomyawo omugenzi zibuze tusaba batuyambe bannaye mutuyambe era badde bafunye na appointment nga bagenda naye nga abakomediya bagana ffe tufunye omukisa ogenda okulaba omukulu tumugambe n'omuga nti yadde tugenda kukomyawo mukwano gwaffe eyafidde mu America naye naffe tuli bubi ng'abantu naye eddiru bagisazizaamu edisendi y'omu ku bagenda basasanya amawulire okakasa nti bonna bategeera n'omukulu atuuka okutegeera nti ensimbi zasondeddwa byonna byawedde babikavalinze temubawa ssente era abakomediyani si basanyufu okutwaliza awamu bagamba ati kati twali tugenda n'omukulu omukulu atuweeyo ku nsimbi ate kati edisendi agenda ayogera bino ayogera biri naye nga twagala okwebaza abantu mu America abasonze ensimbi neziyita namu mwebale nnyo mwebale eddamu ajja ekitiibwa kyammwe mwebale bambi yes butereeve embeera nno bwetyo bweri saidi zeeyo oyo nno omukulu kansubire ebigambo bye mubyerabiddeko nga bwe mukimanyi mwenna amawulire aga breakinga wiiki eyo eyaggwa ng'omukulu Mese Bontwe bambi afiiridde mu ggwanga erya Amerika kakati bali mu nteekateeka ez'okubeera nga mayiti bagikomyawo ku butaka basobole okubeera nga mwanatu bagiziika akasente kigambibwa nti kasondeddwa naye bacomedians abali e Uganda bagala kozesa mu kisoogo kugenda wa Jenosale kusobola kubeera nga bakozesa ensonga ya Mese Bontwe okufiira eri nti bali mu munoonyeza kasente awo omukulu alyoke abawe omusimbi bannange bannayuganda n'okusabiriza naye nga embeera yo bwetyo bweri batandise ddo bakuba ekikono bakomediani abaagala okgenda ewa ssalo oba lwaki tebayigira ku bayimbi Jenosale abayimbi already yali yakola ki yali yabagoba dda n'agamba nti takyagala kuddamu kulaba bayimbi gulu naye bo bakomediani bagambye tulina okwesitula okusobola okgenda ewa Jenosale atuwa omusimbi ogusobola okubeera nga gukomyawo mayiti ku butaka eya Mese Bontwe kyokka ekyewunyisa nga ne ssente mbu already bazirina baziweza dda ezisobola okukomyawo mayiti naye baagala still kukozesa opportunity eyo kusobola kulaba nga bajja ssente mwani bajja ssente mu munene Jenosale wadde nga abayimbi yabagoba naye bo bakomediani balaze nti tebatidde basobola okubeera nga mwanatu bagendayo n'abeera nga abawa ne bannange Jenosale akolanga ani mu ggwanga lino omusajja oyo alina obuyinza nno ebyaddala olaba buli omu gy'addukira ebisabo bya ssente biri eyo mujja kuba muli awo nga Jenosale ebyaddala yafuga eggwanga kuba omusajja oli alina amaanyi situdde abanene bonna buli omu gw'owulira gamba agenda ggulu n'abanene betutya ab'amaanyi abayimbi ab'akabi be wandigambye nti bano betutya mu kintu ekya ssente bonna baggwera ggulu Jenosale oli w'amaanyi ekyamazima Jenosale w'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira abeereddewo abayimbi since lockdown abayimbi bakomediani bonna beetala bagenda ggulu mpaka kati era bakyagenda eggulu omusajja ekisawo kya ssente tekiggwaawo Jenosale ebyaddala musajja waddala musajja w'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira naye katulinde tulabe wa gye binaggweera bakomediani abaagala ogenda eggulu bo batandise dda obbakuba ekikono n'obbalemesa ssente baagala lya za bwereere already ssente zasondeddwa bali abawangalira mu ggwanga erya Amerika abannayuganda beekozeemu dda omulimu era ne bazisonda ne ziwera mbu naye bano baagala genda kubeera nga bongerezaako ate mu kwongerezaako nabo bakaabireyo ebizibu byabwe Jenosale nabo abakwatireko abaweeyo kantu embeera nno bwetyo yo bweri bootya boyita abaakabi boyita abagagga nabo era balina bye bakola ki balina bye basabiriza katulinde tulabe wa gye binaggweera butereevu nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso osubscribinge olikinge okomentinge ate era osharinge tewerabira kutandinga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya
nakugamba wosanga kalango wonna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo bw'otera video ino ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatulabira ebweru w'eggwanga kw'ossa mmwe abatulabaka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Weekumire bwekumizi ku mukutu gumu ogwa Jika Media. Subscribinga, likinga, commentinga n'endowooza yo mu comment section tubeere ng'ekintu tukikwasaganya malidaadi sana. Bw'oba olina kyonna kyagala otuwa bulamu butereevu osobola okubeera nga okiteeka mu comment section. Bw'obanga olina kyoyagala okubeera nga oteesaamu oba oteesa ku nsonga ki oba oteesa ku nsonga gy'ova olaba mawulire ago genva okubeera nga nkuwa osobola oyitira mu comment section butereevu n'obeera nga mwanatu oteesa. Kale muzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera amweraba.